n'agamba nti Kenzo teyasoma. Yali ku deep talk show. Mazima oba si mazima? Ekitegeera kati gwe Kenzo gundi ye submission yandibadde nti wadda ku radio n'olimba nti saasoma ate nga nasoma empapula zange zizino. Ekitegeera amawulire galinga mateeka. He who alleges must tell the truth. Ate amawulire ne gongerako ennyingo endala. Eno yo egamba emboozi yo sijagadde olimba ffe mawulire nga tukugamba no, it's simple. If you don't want my story, write your own. Where's your story? Yes. Emboozi yange tojagala ate wandiika eyo nsome. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange nsanyuse nnyo kubanga nkwegattako ate tujja kulinda mbeera kufungalala ng'ebiriba ebyanika ttaba abasiddi omusunsuzi ly'erinnya agaliwo ye YouTube channel kwe tuli mukwano gwange atugenze maaso n'okuba nga tusonga n'olunaku olwaleero omukulu gwendi naye ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako tugambe ebigambo. Nkwagadde kubanga ate omesezza Oluganda oleese ettaba nange nenzijukira nti anaagifumita ate alangajjanga tagajjira mu ntidi weewaawo nno musajja wa Kabaka nga koolabye munnamakoto mulya mpokota ziba namiramu ebiri kyekigiyise mmwanyi eyo nno nga gyenva nga ndi muzukulu wa Yozefu Kanyike bansi yaabwe muzukulu wa Petero Kyetere Bwete ndi muzukulu wa bwe nkwata ku ntumbwe oba ku bbeere oli ndi muzukulu wa Mulangira Buyondo awo nno nekikujjukiza nti jjajjanga anzizukuza ku luuyeero ye Buyondo Wilson yali musajja mu poliisi ate muzimbi n'azaala omwana omuwala Ndagire Monica Nanziri Besiisa oyo yamala n'akola kinaafuuka omusomesa ogwo obusomesa nagutandikako ne gunema siina gakyoppoka ate nga ngusobola wentyo nentabagana n'ogwokola ki ogw'okuwuliza mubiwuliddewo eyo wewava ennono nno y'ekigambo amawulire. Amanya gange nze Gabriel Buule ndi munnamawulire okuva mu kitongole ky'abawandiisi ku Daily Monitor. Olupapula luwandiika Kinyaanyimbe naye era nga tulinayo ettundutundu eriwandiika Oluganda. Abawoomerwa betting akujja kajja mu YouTube tekaagala. Abawoomerwa okusiba akapapula wano okalya wali tokalya tulinayo ke bayita ennyanda. Sikakolera naye olumu ntera n'entuulamu nawe tunamuko munejina kasitoyo akakuŋŋaanya abanga agenze mu Ggandaalo. Nate nkwaniriza ku mukutu guno tugabaneko bye tugabanako nga sinnakyooka kugenda wala mulimu abantu mumwe abanyumirwa aga Buule tukunyumirwa nnyo naye ate temwandinyumiddwa singa saateekebwateekebwa. mu mwaka gwa 2013-14 nga tujja mu 2014 nali ku Sendekero Kampala University nga ngenda okugezesebwa ng'ekiseera kyange eky'okugezesebwa kituuse kye bayita internship nakwata ekkubo ne neetolola awantu wangi nga ngenda okusaba ekifo naye bwe nayogerako n'omusomesa wange Peter Busiku ne musomesa mulala amuyita Steven Mwanga bwe baatula n'omusomesa amuyita Kaya Joseph ne batula ne bagamba nti kitone kitukulabamu kyakuwandiika si mireere toli wa radio naye gwe tukuinfluencinga okuwandiika mu Uganda mujja kuba mugenzemu omuwandiisi omulala kubanga abawandiisi tulina ki batono bwentyo ne bandagidda ku Sunrise ne baŋŋamba teri ssente ku lupapula de Sunrise naye genda bakugezese balala bajja okukulabira era nawulira era sejjusa bye baŋŋamba naye bwe nagenda ku Sunrise abakulu be nasanga baŋŋamba ffe tujjudde nga bw'omanyi abakozi bwe babeera mba mu lukuubo enkuba yakubanze tuuse wali nnyambadde ekigatto kya Timbaland ntobye mba mu lukuubo ne baŋŋamba nti n'ensinkano omukyala eyebikiridde akakaaya omwana omuwala yatukoze ekigambo yakiyise kiziina kaakati ensinkano omukyala eyebikiridde akakaaya naŋŋamba obuvubuka ng'osubiddwa olagawa naye badde nze wano mu lupapula bayita Sunrise kusaba internship abasajja bakoze ki banyimye enkoze ntya naŋŋamba kale jja tugende tulabe
nangamba n'atuuka n'agamba ana musajja ono mumuwa omukisa kitono nnyo kye nali mmanyi nti nno nannyini nnyini gwe nali nsisinkanye mukyalo bamuyita Adija Nakitende Adija nannyamba nenkola bulungi nnyo 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 amawulire nagayingiza maanyi bye nawandiikanga byagendanga mu kyapa era n'emboozi yange yasooka yajja ku mugukkiriro abagisinga kye muyita front page ya kaakati nenjagalwa nnyo nannyamba nnyo nandaga ekibuga nanzijamu mpigi yenna namunkamulamu nakugjamu ekyalo mu mwaka wa 2019 Ajati n'afuna obulwadde obuzibu ennyo obwa kansa ne bamulongoosa mu myaka ejyaddako ne batugamba ajja kuwona kumbe nti kansa yekweka bwekwe sitakola kitawona bwayitawo katonaawo mu covid Ajati n'akola ki n'atugendako alaba omukutu guno teri mukyala mu Uganda yali ayambye contributinze ku mulimu gw'amawulire nga Adija Nakitende Adija Nakitende oyo ateeseteesa abantu bangi nga kwe kuli n'akulira eggwanika ly'eggwanga Ramadhan Gobe economist waliwo bannamawulire ab'omuwendo ennyo mu Kibi Eriasa Sserunjogi Othman Semakula waliwo aladisi we Mukono Mike Segawa waliwo Siza Banjira waliwo Musazi Namityo yali kwali Jazira nze waliwo n'abaana abato yaleka yakateekako waliwo Buseini Samiro yawandiika bulungi mu Daily Monitor waliwo ani Mulindwa Henrie Mulindwa waliwo Bayani Nalubwamu saa leero ali Rwanda waliwo Aleni Kisaache abannamawulire bangi ddala byakwatako naddala okubeera n'abamu bayitangawo waliwo omunnamawulire ow'amaanyi nnyo bamuyita Karobe Yanga naye baŋŋamba yayitirako awo bangi nnyo beyakwatako kati olw'okuba Nakitende yakwata ku bantu bangi twatulowooza netugamba nti tukoze tutya okusigala ng'akyamuvinga Popular The Sunrise newspaper lukyaliyo naye muggundu singa bwe gwali Nakitende oyo ne mu kuweerera yaweerera nnyo abaana nga bw'afuna akasente ke ye azaala omwana omu bw'ati nga wante ate ennaku zino zizaala n'ababiri niyo okwatanga fizi n'aweerera abaana b'abantu omutima ogwo kati ewaabwe eyo ku kyalo bayitayo engeri balya Gomba yali atandiseyo essomero baliyita Ntambi Memorial Ntambi kubanga liva erinnya mu kitaabwe Ntambi Amiri Ntambi yakola lya kijjukizo yes kati essomero eryo baalitandika bawaayo ettaka litandikibwe kubanga era ne mu kitundu kyabwe abaana ababuwala abaasoma baali batono bayambeko abaana abawala okusoma ffe twatula ne tugamba nti tukole tutya twongere ku mulimu guno ogwaja tuzimbe etterekero ly'ebitabo n'eggezesezo lya science nga twagala okuzimba ekizimbe kye twayita library nga kuliko ne laboratory si ku luyisa eyo onnyambye otya nga bw'otegedde Adija oyo Adija yali muntu mulungi nnyo alina kyeyakola nze neeyamye njagala nsonde ensawo za seminti 50 naye ng'ensawo za seminti 50 azo nange nsizirina ndi mwojjere n'omwana wange tannamalayo fees ate taamu egenda kukola ki kuggwako kati kiki kyensaba nsaba mikwano gyange mwenna abammanyi n'abatamanyi munkwasizeeko tusonde ensawo za seminti 50 Ajati yanjigiriza nnyo obusiraamu yaŋŋambanga okolanga kye bayita saddaka tulijaliya ugamba ate tulijaliya nti saddaka ekulukuta eyaddala kati saddaka Ajati gye yakola ekulukuta kati twagala saddaka eyo tugyongereko eyongere omukulukutira naye nammwe muba kitundu ku saddaka eno buli mwana anaayitanga n'agasa ensi buli mwana n'atuulanga mu library eyo kiba kikubalirwako kakati akasawo ka seminti tulafule ne tukawala emitwalo 5 nkitegeera nze njagala obusawa 50 bwe buwera 10 si musango ate go kino kiweeyo ku lwa famire yo ku lulwo ku lw'obulamu ogambe ya Allah ngabirira ya Allah yeno kusaddaka gyenkoze eki gyenkoze okitegeera mugenda ne mukola ensobi
sinsobye olumu kubanga muba mukoze oluwalo lwamu n'okwata akasenteko n'okatwala mu kkanisa bw'omala okatwala mu kkanisa sibo omukulu n'agula emmotoka tetuganye omusumba agula emmotoka kituufu kire kya Bwakatonda naye n'amala n'agiteekako erinnya n'amala n'agula n'eyokubiri naye n'agiteekako erinnya n'eyokusatu essente eziteeka erinnya ku mmotoka zisobola okuweerera abaana ekitegeera n'amala n'awasaayo gwagamba nti toyogera nze ndi musumba naye ku kimu eky'ekkumi kyo n'otandika okukola ki n'atandika okulya okwo ekitegeera so byebyo nsabye mu nnyambe essimu yange eri 700 39 16 20 0700 39 16 20 700 39 16 20 naye kino kikukwateko bukwasi tokyekaka ekitegeera ate ekirala tobeerawo nti onyamba nnyo tonangira I believe we can do things from our hearts from our nga tukijje ku mitima gyaffe you make a founded decision do not try to do it musajja akabenya tukola kintu kya buntu ekitegeera buli lunaku lwenkeera ku makya nange obuseni wawe mba nfunye obutono osanga olina ganze omukyala wange alemedde mu ddwaliro waliwo yakedde ku makya okuŋŋamba nti simanze ndi ku university ate aba university mu muneesonyiwe baana mususse mwana omugamba n'akugamba nti no talina fees naye ng'olina abazadde abaana mutuuka ne mulya fees ne mwagala ate mutunuulire ffe abantu tukozese platform zaffe okubayamba si kituufu bambi kitegeera I usually come through for the vulnerables emergency issues jo nasanyuse waliwo omwana gwe twasondera nga agenda namugongo okusaba taatawe taatawe akomewo era bafune fees ffe netugamba nti ekisoboka katusonde fees ne wa myaka 5 netukikola netufuna n'omwami bami ne bagamba mwana bajjamu osasulira fees and life is going on. That's good. Kati ffe bye twagala twagala bino bwe tunaakaabakaaba gavumenti eremeddeko tutali tugenda gitta kati ffe katukole bwe tuti nti ffe katubeere nga twepushinga nga bwe tulinda gwe akwata kibooko kubanga mumanyi omukulu wasula asula wali Ntebe ekitegeera kati gwagamba temulina kye mukoze gwe tuyambeko okwata ekititiri cameraman ojja balaga emiti zenyina emiti kwati ayinyina omupeera guugwo olupeera luluma kubanga giri emiyembe gyo tegiruma kwata ekipeero oneba omenya mululuuza wali oba muti gwa muwogo nekyo osobola okimenya ese waliwo kansale yakuba banne yabagamba mmwe ku kanso gatere anti gwatugamba muno tufiire kyetukoze ku Museveni kiboko ya kiri bwe kiti gwatugamba mbu tetulina kye tukoze ku Museveni tulowooza munno ebitukuluma muli neggwanga tebituluma omunnyo bagutuseera kyenkanyi ne sukaali tugula ku maduuka ge gamu naye ggwe ng'engeri gy'ogamba nti ffe tulemereddwa nga gw'oliweeyo kwata kibooko genda olumbe Museveni ali wali eri asula waliwa Ntebe asula ne wane ewa enakasero omwowenyule kibooko omugwasi gwa lusanvu olukwata omukwata omugwa omutusibire emigukono bulungi bwoti omutwalire poliisi fatulemye tugezaako okukola ekiteekeddwa okukolebwa n'okubuusa abantu naye it doesn't mean that the world should come to the standstill because you have some dictators doing their things wrongly. Yeah, so byebyo. Okay, thank you. Away from that, tukomewo eno ku side gy'osinga okubeera nti weetaayizaamu nnyo ey'amawulire. Amawulire wiiki eno gafunye okusoomoozebwa wamu n'entertainment industry. Wiiki eno ng'eggwaako wabaddewo olutalo lutambula but ng'ate mu kusooka waaliwo olutalo lwasooka
so ngenda zigatta bbiri olutalo lwa Zubeida ne Zahara Toto anko nzigalira ogeti eyo sagala nkoko z'abantu kujja wano sizintawanya olutalo lwa Zubeida ne Zahara Toto wamu ne Tashabi walulaba byatandika na Zahara kugenda maaso n'okuba nti atabukira mwana mwala Zubeida nga mugamba nti yali ayambadde ebiziina akakaya kamune yakayita ebiziina n'ebintu ebiringa ebyo naye ng'ate yakikola live stream on air ng'ensi ekola ki egenda maaso n'okuba ng'eraba wabula nga tuvudde awo ne mwana mulenzi Eddy Kenzo yabadde n'olutalo ne mwana mulenzi Mr. Henrie Mr. Henrie akola wali ku Galaxy TV wamu ne Galaxy FM Mr. Henrie lumu yali akyazizza omu ku ba artist n'amugamba mukkiriza mutya omuntu ataasoma obbakulembera ng'omuntu ataasoma ayogera ku mwana mulenzi Eddy Kenzo okubeera nti yakulira Federation UNMF ekibiina ekyo kati Eddy Kenzo naye agamba nti olunaku lwatuuse oba lwatuuka nga Mr. Henrie ayagala okukyaza Eddy Kenzo ku show ye Eddy Kenzo n'amugamba munnange nze saasoma genda onoonya abaasoma bw'oba ogenda maaso n'okuba nga okola ki okyaza munnaye ku TV yo munnaye mulabika mwe mwagala bantu baasoma katutandike n'ekya Eddy Kenzo I should not stand it would be hypocritical to stand here in front of a camera and I fault Henrie kyeyakola nze kankubuulire amawulire tegaliiwo kwogera ebyo by'oyagala amawulire tegakola nga ddwaliro mu ddwaliro omusawo asobola okugamba ojja kuwona naye nga naye akimanyi essaawa yonna kagoloma yange akubika omusawo akugamba bulungi musajja mumuzeemu muwa amazzi naye ng'abataasa bbiiru yakusitula mulambo guzabwamu yes omusawo akugamba nomubuuza omulwadde ali ati nedda kati eddagala limukubyemu ne mutuuse waka awumule bulungi mumunaaze mumuwa amazzi ajja kunafuwamukko okusingako wano ne mumuwa eddagala naye ng'omusawo kyali mukutaasa biiru etwala mulambo abasawo bali awo emulago n'atuuka n'akutaasa n'aga kati laba bano bagenda otunda ekibanja ky'abamulekwa ekitegeera najja naga kati musawo tukoze tya eddagala lyoyo yawe ey'ensonga ntono tewaba ate mwebuuza mu buzimu mugenda ne mugenda mu malwali olwakukugira kugenda kwebuuza ku balala ye akitegedde dda ekibumba kivundu kaweddemu dda ekitegeera ekitegeera era abasawo abamu abagezigezi bw'alabamu omugumu mu maka akuyita nga akugamba mumanyi bagamba abewaka balongoose akigamba omugumu tobagamba naye bakole ki balongoose nkitegeera balongoose waka gwolaba muganda bamumanyi bamu baganda bamwe abo abakuzeekuzeemu abagumugumuko abayivuyivu agamba naye abagenyi no bayinza n'okujja ewaka lwaki temuli maali makaawo kale gundi yatugambye tulime nga tetumanyi bino binaaba aba yabadde amanyi kakati amawulire gatambulira ku nnono na bulombolombo amawulire the roots of journalism can be traced to ancient history ekitegeera amawulire tegazze na printing press amawulire tegazze na radio na Facebook amawulire tegazze na website ekitegeera nze nsinga social media gyesisinga myaka ndowooza ye MySpace naye nsinga Facebook abantu basinga naawe osinga Facebook MySpace yadda nnyo yaddako Facebook byamabega ddala Facebook eyo ya billion obaawo billion around 2004 YouTube kyegyeweza emyaka 2 nga mugumu bwe beeyina emingi 2 nga 2 something awo YouTube eyo Twitter yajjo mulimu emikutu egyakajja Threads bano ba TikTok Truth Social
TikTok, there are new innovations. Naye tekitegeeza nti amawulire gatandise okwo. Amawulire gatambulira ku bulombolombo n'ennono. Ekitegeera ethics and principles. Ekitegeera kakati ennono esinga okutawula n'amawulire nti good journalism cannot be differentiated from truth. Obwamawulire obutuufu tebusobola kwawulwa n'amazima. Ekitegeera kati katuddeyo ku nsonga ya gundi ya Henrie yabeera ku TV wakino ba radio waki n'agamba nti Kenzo teyasoma. Yali ku deep talk. Mazima oba si mazima? Ekitegeera kati gwe Kenzo gundi ye submission yandibadde nti wadda ku radio n'olimba nti saasoma ate nga nasoma empapula zange zizino. Ekitegeera amawulire galinga mateeka. He who alleges must tell the truth. Ate amawulire ne gongerako ennyingo endala. Eno yo egayo emboozi yo sijagadde olimba ffe mawulire nga tukugamba no, it's simple. If you don't want my story, write your own. Where is your story? Yes. Emboozi yange tojagala ati wandiika eyo nsome. Ajja kuyamba n'abalabi okukola ki oba abasomi okulowoozesa nti eyange ennafu. Simple. Fini. Okay? So oli munnaffe ayagala nnyo ebyokaaba Eddy nti that was not an issue. Okitegeera it wasn't called for. It wasn't called for. All professional entities, associations are led by people with specific academic credentials. Except those guys who come out and they wake up ne bagamba for Tansi Federation ewe kintu kiri awo tekiriiko mateeka gakifuga. Ate yonki nsobi. Ensi tekola bwetyo. Ekitegeera ensi tekola bwetyo. Ensi tekola bwetyo. Gwe bw'oba oyagala okola ki? Bw'oba oyagala okola okugenda mu bufuzi waliwo amateeka agafuga obufuzi. Teri mu nsi zonna teri constitution yekolebwako ebenga efuga LC wano etaliiko buyigirize. Simulula ebiyiika byoyagala ne oba go founder kyova olaba nti abantu abakitegeera nti wajja kubaawo abalina mu kasente oba balina amannya abanaakolimanga mu bufuzi obumu bassaawo ebintu ebirala ebyokubulizaabulizaamu abantu abo basaasoma. Obimanyi board members, board of directors, council of elders, advisors. Ekitegeera ekitegeera ebintu babikola mbubi ebintu ebisinga babikola deliberately kubulizaabulizaamu abatalina bujulizi abatalina buyigirize ne mikwano gyo nti oyagala munno oyagala nnyo omuntu kyokka tali menti kubeera noga tumutadde ku council of elders. Kati ye mwami Museveni ye mugezi akola n'ebisukkakaawo naga kati nyinayo baala DC. Okitegeera so ensi bwetyo weetambula amawulire temuganenya ekigambo professionalism mu mawulire muleme kimisuzinga nga mugamba nti gundi tiyabadde professional olw'okuba yayogedde gwe kyotayagala. Amawulire tegaliwo kusavinga gwe byoyagala kukola ki kuwulira. Era kye nagambye n'owekitiibwa Mathias Mpuuga nti you can't tell whatever newsrooms what they have to report about opposition and you. No. What story to use and what not to use. No. Tekikola bwe kityo. Amawulire gaba ne editorial policy. Omusengeko gw'enkuŋŋaanya ebigobererwa biki bye tugoberera. Nze gye nkolera balina poliisi yaabwe ku mukwano gw'ebikukujju. Tebabawaana ate tebabawalana tebabawa tokability ate tebabalinaako mwe mumanyi
gabalabawo nga kisiikirize kubanga bw'ogenda otunulamu bw'ona obalwanyisa nti ate yabalwanyisizza bw'ona obawaana nti ate ate unaboogerako kati abalese baleke be bamanyi okitegeera bo yeyo poliisi gye bakola tulina ne poliisi endala nti ffe we tuba tuwandi ekisooka otujjira mu mutwe is to safeguard the oppressed from the oppressor. Anyigirizibwa okuva eri anyigiriza. Yes. Nti nze bwe nzijja wano nga ddala ekituufu ettaka liryo. Ettaka liryo nzize ku ttaka lyo. Nzize kavali nga liryo. Liryo. Naye oligobamu bannamwandu abaana n'abanaku bakateyamba abantu baliyo mu 100. Ekyokuba nti ettaka liryo kijja mu layini ya 7. Osooka zino 6. Bwabe mala okwogera ekyo gavumenti egenda kupikinga interest egamba nti omusajja ttaka lirye naye bano abanaku bo tubataddewa. Nsooka olukomera lwange nsooka ddusa muki kubanyigiriza ku munaku oli musiraamu mwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirembe n'okusasira bibeere ku ye yagamba atya yannyonnyola atya tusaasirenga abantu wano bammanga mubajjukira bamulekwa yali abaddeko sente ne zimuviibwako yawadde addeko amaanyi ne gamuviibwako ekitegeera omuntu yali abaddeko amaanyi ne gamuviibwako kwe muli n'omufu abatakyeyinza. So enkola ey'okulowooza nti amawulire galina kukugamba ky'oyagala nfu gwe kola agago. Ate tekinnaggwa ekyo ndaba nnyo n'abantu agamba fera media ze Uganda twazivaako fera tetulaba TV. Please please stop the nonsense. Media world over creates the narrative. Even the video, the small video you are jumping on to put on TikTok everywhere, it's for mainstream. Stop convincing yourself with nonsense. But you can do away with mainstream. You can't. You can't. Because even you, on your big channel, you can't differentiate from what is right and what is not. What is ethical and what is not unethical. Okitegeera. N'olumu bajja kusibira bwerere ng'oyogera ki kalebule. Media, n'owulira oli media tetuyambye etuleseko dictator. How often do you read newspapers? Bino ebintu tubiteekawo ne tubimenyeramu abantu okusoma kwe Uganda. Kati leka nkubuulire kino wammanga era gwe ayagala genda okigamba abeewammwe era genda kino kyonkikugamba kubanga kikuyamba ffenna. A person who doesn't read is intolerably stupid. Tabawuna mwaganya musi. Omuntu atasoma musiru ekyenkomeredde. Kibi nnyo kubanga tosoma. Sikugambye nti kere nkyagenda ogula ebitabo. Gwe bobeera n'essimu yo olabako pooni yekka. Olabako TikTok yekka na Facebook yekka. Diru osomako kuno kuliko e-books. Ebitabo kati byadda ku internet. Okusoma kwe kuleeta okumanya. N'amadini ge musaba gabagamba kumanya. Bayibuli eyo evuma omusiru ekitegeera. Waliwo omusiraamu omwe yannyumiza yaŋŋamba ntino nabbi wali hadisi egamba nti nabbi yannyonnyola abakuraishi oba baki n'abagamba nti bwe muba wakuwangaala mu nsi eno munoonye nga okumanya ne bwe kunaabayo emmeeni kubanga ebiseera ebyo emmeeni yali wala. Kakati omuntu atasoma talina nakyasobola kunnyonnyola.
kati gwe saasira ensi nti oli musajja olina omukazi mu nnyumba oba oli mukazi olina omusajja mu nnyumba tamanyi kigenda mu maaso mu Middle East nga tasobola kugamba nti waliyo olutalo mu Isirayiri nga tasobola kugamba nti Ukraine is at war with Russia. Yes. Nga tamayina effect eyinza kati yagenda kugamba mulimu ali mukulaga binyamba ki those are the intolerable stupid people we live with olutalo lumu lusobola okukyusa ebbeeyi y'amafuta wonna. That's why the war in Gaza is so delicate. Kwegendereza okitegeera nosanga oli ng'agamba bano bakube kino tebasoma nga tamanyi effect etuukawo nogamba oli nakugamba akawunti yange bagitutte kuba tosoma oli musiru okimanyi nti leero nkedde kebera wano mu trends ku Twitter nga omukulu nannyini mukutu Elon Musk ng'agamba bw'onoogamba waliwo ebigambo ebiteereddwawo ng'ebigambo ebyo directly bikwata ku lutalo luli wakati w'Abafirisuuti n'Abayisirayiri okitegeera nga bw'onoobikozesa akawunti yo bagenda gibaaninga forever kati oyo tasomye agamba nze munnange waffe tuli basiraamu ate babegakaawo YouTube yennyini olaba olutalo lwa Ukraine olwo ne Russia YouTube eno yennyini kwe tutambulira ina restrictions yateekawo nga zalinziwe Seka yagambye mbw ate bali gundi bw'otunuulira twasoma hadisi yakola bweti please read soma read people should read bw'osoma waliwo n'ebintu byotasobola kukola n'ebintu ebitasobola kukumalamu nkitegeera gw'oli wano oli mu kutunda kataka mu ŋŋenda Canada wali owaddeyo obudde n'osoma foreign policy ya Canada bw'ekola osomaasomako ku website z'amawulire ge Canada ne immigration system yawe bw'ekola oba ogenda kubama kugwayo oba gw'oli mu kutunda ttaka kugenda eri mukwano gwange Peter atwala abantu e Canada lumu yagambako omwana yatusse yatwalako omwana olwatuuka ku kisaawe nakumamu nakwata sukuta tamanyi gy'alaga bagenda omukwata nga fugitive bamusibe bamala omusiba amaze okukola mu masamba g'abazungu bamukeze ku nnyonyi etokota bamusuula entebe ate n'eggwanga likukwata omusango kubanga ali bakuleetera ku mpingu tebakutabuti bakukwasa poliisi tosoma bannange nze musajja katantwale Dubai visa poliisi ye Dubai eri kale nti wagisomye ate bikyuka buli lunaku bano ba Nigeria bakola biki every time wabaawo enkyukakyuka okitegeera goli eyo omusajja akugamba contract toyina gisazaamu nakusasula oyina okukola gw'oli wali oyomba okutta akatambi era baba biki please gwasomako kafura system bwekola was the kafura system repealed otandika okwasamanga ali e Kampala ku lupapula wawandiika ki era ku lupapula wali wali etteeka lyakyuse kiro omusajja ajja kukuba empi ojja kufa bwafa ekitegeera eggwanga agende mu kkooti aganje banaye etteeka likola bwe litinze nassa omuddu wange omuddu yabadde akola bw'ati ne neetaasa etteeka limu protecting nga bamanyi kyakoze kirufu etteeka limu protecting omusajja agende wali ali omuceere gwasiibe nga wafudde dda nga kaweddemu dda kubanga tetusoma so read and read and read kyekyo ekisinga nkiremeddeko nnyo kubanga kikulu gye tuli ekitegeera koko ejja tuleekaanira zikuba amayinja zigende okitegeera ekyo kyo tulina okimanya ng'abantu
So mumbera yona Eddy Kenzo yabadde on the wrong side okugamba nti ekimutuufu okwogera naye byayogera tebimatalinga essaawa ya leero. The boy was doing his job, he did his job. Nanti kyalabikamu ng'embeera y'omulengula ey'okumuyisaamu bwe kiri amawulire gano naffe gatuluma olumu tukola twogera ebintu nga bambi kikuluma. Nze olaba njagala nnyo Eddy Kenzo era ennyimba ze kati waliwo akayimba ke yakoze. Oh my God, it's so humbling. Aka blessing. Bakaita balipira boda. Yes. The boy put out his soul on the song. Nowulira nga Kenzo akumakinga proud. Ekitegeera. Nagezaako kusamplinga out there, you know, crop. Yasampulinze bamu ku ba artist. I don't know abakitegedde bakitegedde. Naye ng'owulira akayimba kalungi yakakuba ku nyegenye nga Eddy yimba. Naye nze okwagala Kenzo ne music we omu si yenna. Tegitegeeza nti Kenzo agenda kubeera akole statement entuufu nememwogerako. Akole statement. Kubanga nze enkyamu kubanga nze omulimu gwange amawulire kubuusa gwanga. Kinnuma olumu. Waliwo omuntu eyaŋŋamba olumu nti gwe tosobola kwogera ku Kenneth Mugabi. Why not? Ndi musajja mwakola mwenna omusajja wamupushinga nnyo. Why not? Kinnuma. Nengo ino kikola. Kinnuma. Era Kenneth akimanyi tasobola kudda n'akola nsobi ya kisiru n'asuubira nti ngenda mmuleka ntyo. Olumu omuyirawo omubiri. Naye era bw'olina omuga anko kino tebakola bwe bati. Okitegeera? Because I have an obligation. Buno nze ge mafuta ge banjuwako. Mafuta ge ndiko gakukolera bantu. Kukolera gwanga. Kitegeera? Nze sobola kati nze ngokere enkyango ngamba nti kintu kigundi yakoza nze besibikola omuntu bwakola ekikyamu kiba kikyamu era kyogereko. Aye tulina okubeera neyo culture nti when I talk about a wrong thing it doesn't mean that I'm against it doesn't take away my principles. You are against the wrong thing, not the person. Yes. Ne wano yogera amukubi bakosa nkola ya mukubi walya ate banayo kubya kwa tukumanyi kati osanga mufa abakopi abaana abanaku abakira ne twetobeera ne tukola ebyaffe. Omuntu omuga akulaba awo n'akulaba ng'oyambadde suuti n'alowooza nti kati Jose wa Museveni kati onsanze olugalo lunuma. Imanyi kye n'adde nkola wanula awo naona abisi nkuba etonyi n'adde ngoba mbaata nekusuula mbaata ebiikabiika eyo mu nsiko amagi gange gaggwera train number 7 kati nga mulwana namba oba olina ogigo oba ogikwate egigende mu kiyumba ogisibireyo okitegeera. Sebo agamagi bw'oba ogazaalisizza embaata eri capable okuwalula obwana 25 kudda waggulu. Kibaata bwe kikula embaata egenda 6,000 7,000. Mukwano gwo nga yeekanaso obulimi omanya ng'obulunzi ng'abuwanda lulusu Eddy Sendi. Anti kakati ensi eno obuzibu bwerina Eddy olina omugoberako ekintu kimu nti speaks his mind tayogera ku impressinga yagamba bumyu na nkoko. Naye kakati ekizibu ekiriwo nti ffenna tulina riziki n'omukisa gwa njawulo. Kati enkoko bwe ziba tezifuna teri bazirunda okufaako baali bazivuddemu tetuzirya. Kati waliwo yambuuza luli nti naye baani abagula embaata nemuze nemubuuza we wazisanze zadibye. Yes, so sometimes we should listen to everything but decisions, okay, the obligation of making decisions is within eri kubibatu byo ekitegeera kyekyo. So, apart away from Eddy Kenzo, ne Mr. Henrie, ne obudde bwe mu Zubeida.
wamu ne Zahara Toto ne Tashabi nabo babadde kabi ate Tashabi yewe yalukuteeko Olutalo yalukutte by the horns what nga betwala misindi ambadde saagala nnyo kuyingira mu discussion ya kudiscussinga mwanyina fani Zahara. I don't think that's my discussion. Naye can discussing ekikyamu media house oba TV yadde nti tutambulira ku mawulire tutambulira ku mazima n'ennono zaffe si oba nkugambe ntya si budaala bwakuvujjirira bukyayi tetuzitwala nga platforms si ntandaalo za kuvumirako bantu kiraga bugwenyufu buutufu na butali buyigirize ebintu ebimu bikolebwa bantu batamiivu tosobola kudda ku media house n'ovuma omuntu oba n'oyogera ebigambo ku TV oba n'oyogera ebigambo ebireeta obukyayi nti gundi bwe nga nti busiru nga nkyogedde generically it's okay. And at what time on which media house kati wanu tuli ku microproduct entuzino zamwe tuzita microblogging platforms that this one here it can pass naye tosobola genda ku TV noga gundi oyo namukyawa gundi oyo ne bwafa gundi oyo ne bwakola bwati ne bino kati nalabye oli omusajja omusamize oba musamize simanyi naye bagamba agaba eddagala onayogera obubi ku honorable Segiri yes obutambi bwe yayogera nga yeekaabya ng'abaana ekitegeera bw'oba producer ng'ali mu kwogera ebyo mbu njagala gundi alabe ku maziga kati that's why under the law tuba nezo tuyita time delay machines ekitegeera nti ebintu bigenda otutuuka ku bantu eno bibawawo akalembereza k'obudde akasobola okuwa okusalamu oba okumyutinga ebintu kitegeera mulimu ebintu byakigwagwa gwe ozze wali weekaabya otugamba mbu oyagala gundi alabe ku maziga ebyo byogerere ku Facebook yo ate nayo fa abangungu tusobola ogiripotinga nevaawo kitegeera osiga buchayi mulemengo you should not use hate to run away from your problems omwana atugambye wamukabasanya ebintu byokwata abakazi bibi it is criminal you belong even in prison if we had a serious country oyo seeka abadde ayina okubanga asaavinga omuntu aze omujjanjaba ate omujjamu buwale ekitegeera tebyali bituufu ate niyabizuula kuba bagenda ku misaayi ya ndowooza kati omwana ye bamusibe omwana bamusibe bwe baba baali balimba one yajjanga omwana yabyogera bamusibe omanyi bino ze mbadde mawulire nedda tewamawulire mutegeera omuntu akola ekintu n'asuppressinga akiri wakati n'akikakkanya n'amanya nti nno nakittono ye yabyogera nti abo bajjamu kati omwana ayinza okuba yawuta supu w'enkoko wa miliyoni nga 5 kudda waggulu ekitegeera kati ne bajja n'agamba omwana yeetonze bibeera ebyo tubimanyi but don't threaten people with death what because they have talked ekitegeera ate tugambye oli musiraamu nnyo ffe tulina kye tumanyi ku busiraamu naye kitono nnyo kye batugamba ku busiraamu diini ya mpisa diini ya kisa diini esomesa kusonyiwa ekitegeera kati gwe bw'oyambadde ekijoowowo oli mu kugamba bantu baffe please be human don't be loit around like a misguided object ekitegeera abantu tebabalinaako obuzibu naye kati lwaki weesigira ensigo ng'eyo obukyayi kati gwe bw'ogamba omuntu wa bannammwe nti afe kiki kyosigidde gwe ne bw'olivaawo kiki kyosigidde abaana bo tunaabeera bwe tutyo liiso ku liiso ensi yonna efuuka abamuzibe kakati bannaffe abakola entertainment si
siza haraika n'abalala mulina omuzeeye ogw'okugenda awo n'olowooza nti oli ku TV kiwedde. Wao ne ba producer, we have very many stupid people as producers. You don't guide your presenters, you tell them to say what you wish. Ekitegeera mulekerawo kuubya abaana. Amawulire gano mugatamiza abantu, mutamiza n'abantu okulaba TV. So I don't regret what I've said. Style up, mubeere mu order. Ekitegeera nze nagamba Zubeda nti Zubeda bota taking action kwekubira nduulu. Nze ngenda kukola ki? Kulumba. Kuwaaba. Si mu bubi, nze saagala oli muganda waffe akalimu kakamuveeko obaaki. Nze nja kugamba media, nja kugamba media council, njiganzi mwatugamba wano tuleete ebiyigize byaffe mutuwe license. Kati kakati sibakulu license zivuma zo mwazigabiddewa. So ne kibeera ekyo. Awamu n'ebyo ndowooza eno tugiwunzikire wano. Kale n'olunaku olunaddako. Tweyanza nnyo mukulu Gabriel Buule ogenze maaso n'okuba nti y'omuwulira agaliwo ye YouTube channel. Ky'oba okola mukwano gwange genda maaso n'okuba nti y'olikinga video eno. Thank you so much.